decision yo kwegatta ku kibiina kya NUP n'ababaka b'opposition oba n'ababaka abalala mukaaga nga mwayanjudde olunaku olwajjo. I don't know what this actually means. Mukasera nga kano nga abantu bangi bavayo kuba NUP. I'm wondering mwewaje mujja confidence eyo ne trust nga bambaga nti NUP kibiina kiri mu kutenge alinga kitengeje tekina mirandira wakyaliwo omusango mu kooti wakyaliwo simanyi tebalina amendments zabwe mu semateeka tezikolebwanga kakati mwe obuvumu bujjawa. Ekisooka kyolina okumanya nti eggwanga we tuli mu katyabaga. Ebiseera bye tulina tebiriiko NUP, tebiriiko opposition, tebiriiko NRM, tuli mu katyabaga. Bosoma amawulire ga leero aga monitor ago golaba gakuli mu ngalo. Monitor ina wano omutwe ye muntu ono simutegeera bulungi. Musoma omutwe gwe gugamba. Omuntu wano ku muguukiriro agambye Sale. We will tell Muhoozi bakupaka ekifaananyi kya General Salim Sale ne General Muhoozi Kainerugaba. Then one bateka obugambo obutono obugamba General Caleb Akandonaho aka Salim Sale says they will rein in on the Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba over social media comments that Western diplomats to the country say are undermining Uganda's international standing on bilateral relations. Kakati ekyo kikulaga tuli under family rule oba tuli under monarchy. Bwoba oli muna Uganda ng'osomya amawulire ga monitor omutwe gwa leero gukulaga tuli under monarchy. Kati ffenna twetaaga okugatta wamu ebirowoozo byaffe n'amaanyi gaffe okulaba nga tununula eggwanga lyaffe weriri tolina kutunula kuno okusala kwaffe obumu kwe muyita okusala kwaffe just it's formal. Nenze omanye enkola yange bulijjo era nakugamba nga President Robert Kyagulanyi Commander in Chief National Unity Platform ye president wange era nenkugamba nti ebiruubirirwa n'ebikolwa bya NUP ben subscribingako si kipya just nti kyewalabyewo ekipya nti jo wandabye officially nga mpeebwa akazindaalo nambadde nkusubira kujja n'akakofiira wano naye toze nako enkofiira si eraga jo wakambadde ku kitebe. Of course ne bishop bw'aba agenze mwekerezia ateekako enkofiira omusange ne bali tomugamba omugogo guliwa n'enkofiira akugamba twabadde ku kitebe nga tuli mu kukola ebikwata nga bakwaniriza mu mizira. Emizira tejinyaniriza nagende ekabaale abasajja b'ekabaale mu kakiiko ka Park Local Government abasajja b'ekabaale banyaniriza era sebo mukama banyaniriza n'emizira miyitirivu nnyo. So okunyaniriza si kikulu nnyo. But why NUP? That's the question. Kakati national kyabajjajjaffe ebyajjajjaffe tebikyakola ebyabajjajjaffe ebyo tebikyakola. Omuntu alekawo essabo n'ayingira ekereziya eri abajjajja. Kakati nze nkugambye I chose the National Unity Platform because it Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Honorable Lutamaguzi Semakula n'ababaka ba Parliament abalala mukaaga bayanjuddwa nga bwe beegasse ku kibiina kya National Unity Platform. Omukulu leero ffe tumusooseemu ffe tumulina awaali wano akyali mugole bw'oba oyagadde kiyita bw'otyo awaali nnyo tugenda kuba tukoona ku nsonga nnyingi nnyo. Ekisooka yeeyo yennyini ey'okwegatta ku NUP. Banolusoni byadde mu Parliament. He is among those members of Parliament abekandazze nga bagoberera ekiragiro kya leader of opposition Joel Ssenyonyi. Parliament ng'eyisa amabago gali abiri erya UPDF n'erya bibiina by'obufuzi. Bingi ebyogeddwa mbadde ne Honorable Kembo Mbwatekamwa leero kusanyuka TV n'agamba kino kikola kya butaliimu kya bwewussa era nga yejjusa ne yafulumye Parliament ne yejjusa lwaki yafulumye
yege leader opposition nakikoze because of collective responsibility neche ekikolwa kye kugisobola mbwange bwonna era ne yetondera bannantebe abamulonda nti bane mwansindika kuteesa ne parliament nfulumme kibinyo simanyi honorable Tamaguzi ye kikyatugamba ninga wali kakula museko tandike buterevu nnyo sebo mugole tukwaniriza ku radio fonate weekend sebo neyanziza nnyo mukama wange kansubire nti noti oli bulungi nzikiriza nate okubuuza ku bansindika mu parliament abantu b'Essemutombo lamusizaako bannakapeeka Kasangombe n'ebitundu byonna ebiwuliriza radio 4 abantu b'Emasindi muri muta abantu b'Emasindi toyiganga lulimi ennimi zonna nzogera bukwakku nze omukoddomi waayo nze gwali badde obuuza gwe mukoddomi ne bwe mbasi kubuuzizza wali mbuuza ne bakyogera batya siri musama naye ffe tubuuza muri muta abanyamasindi abanyankore agandi banyakisoro muraho neza cyane our people of Guru Kopango our people of Arua Mingoni our people of Teso Biaibo our people of Soga Kodeyo abami bemme abana bemmengo muri mutieyo wamune mikwano gyaffe abali ebweru wegwanga abatuliza abali radio abetororo ngato bakonyeko abetororo anti bebamu bagundi byaibo bebamu gundi eyo connection abajapa dola connection yemweyo tikasato nimba ate nze mbankulimba nkubulira mazima gwe tomanyi nimiziwokerebwa mu Uganda kakati abantu baffe abawuliriza radio 4 nga muri France bonjour abantu baffe abawuliriza radio 4 and 7 nga muri mu America muri UK good morning ladies and gentlemen mukisa guno gumpereddwa amachaga leero sebonzikiriza okwebaza n'okwebaza abra radio 4 neddala okubuuzaako ku bantu abansindika mu parliament abantu b'Essemutombo lamusizaako abekapeeka Kasangombe na Kaseke n'ebitundu byonna ebyetoolodde ensi yaffe Uganda n'ebweru wa Uganda tubebaza mwenna abali mukola nkimanyi nti embeera gye tuli mu si ya bulijjo era embeera bw'ebeera si ya bulijjo yeetaagisa okubanga abantu bakola ebintu ebiri extraordinary so buli wo behaving in an abnormal situation and you behave normally gwe mwenyini gwe balaba nga bali abnormal so tubebaza nnyo abantu baffe abakola naddala abavubuka okubanga buli omu alina kyakola n'abantu baffe okwetoloola eggwanga naddala ffe nga abalimi muyitako ewaffe wali ku Kaapu Lutamaguzi ndowooza mutera okunsanga nga tuli mu kwekalakaasiza muliro njagala kusaasirako bannaffe abafiiriddwa tubasaasiddeko nnyo naye ate abafunye ebirungi tubayozaayoza nammwe naddala bammemba bannaffe be twagenze officially okuddikira yalinga obuwagizi bwaffe okuddikira yalinga okuyimirira kwaffe okuddikira yalinga okubeerawo mu mbeera yonna mu kibiina kya National Unity Platform sebo neyanziza yoga yes naye abamu mugerere mugamba ndi Lutamaguzi by the way mbadde siri member wa National Unity Platform officially naye practically mbaddenga bange nti watukuza obufumbo bone NUP obaddenga mufumbo loop nenga toli wampeta era ne kati wakikoze mu butongole ne banga lyo ne libaddenga most of the time obaddengo nkyazangera tugenda mu kalulu kalinga ngendo okwesimba ngombaka parliament nenkugamba nti ngenda mu break nenga sinaba kikola njagala kino kigende ku record ozengo ogamba nti oli watermelon kungulu green ye DP munda kimyufu ye NUP wegeragiranya ku kibala then kati wagenze mu butongolo likibala ki kati ndi kibala ekimyufu kibala ki ekibala ekimyufu okimanyi ndi apple emyufu why no that's the question lwaki kakati national walisewe kibiina ky'abajjajja ffe ebyajjajja ffe tebikyakola tero kule bajjajja ffe kibiina ebyabajjajja ffe tebikyakola omuntu alekawo essabo n'ayingira ekereziya
eri abajjajja. Okay, why not FDC? Kakati why not nze nkugambye and he chose no. I chose National Unity Platform because it is a revolutionary party. Kibiina kya kitegeeza kyecho mu Luganda. Anti kugambye nze explanation. I chose to join National Unity Platform because it is a revolutionary party, a party which has aspirations of the people, a party which is for the people, a party standing in the interests of all Ugandans irrespective of where they come from. So kakati bwembanchi joinize a party eri kubyalali. Olira sebo mukamange toddeyo kubuuza kirala obalaba basajja bali kwalaali abasajja ne mubeera ne assembly ku political party abasajja ne bajje buli kika ky'amagye SFC WFC NFC TFC KFC gonaga gali wali eri getolodde eri yupi wabwe. So you chose to join it because it is a revolutionary party and I am a revolutionarist. Don't take eri mubali abasajja simanyi abahobu no pinga ne regime je bavuganya abanoonya ebifo nenanka nze twaba wa time ne tubagamba with the time tujja kuvaayo twogere. So I chose, it's my choice. Sirina yankase atete waliwo yampise ze na choose ze nengamba I prefer a revolutionary party than a tea party. Tea party ojimanyi ebibiina ebibeerawo mu kunywa mu kachai tunywe mu kachai mu iPod era olaba NUP bwe yaganya okuyingira iPod omukulu n'ateekawo amateeka nti atatuula nange ku mmeeza teriiwo ku accessinga anything from government of Uganda. So kakati ebiro bye tulimu todina na kubuuza. In fact mu abamawulire mwe mwali badde musooka n'okujoininga revolutionary party. The regime has no friends. Ebiro bino bye tulimu bapanikinga bakwata buli omu. Olwaleero nfudde enseko mbadde nsoma amawulire kakati right now nga nyingira premises za Radio 4 nga ba breaking news nti omu kubaali besimbewo nga babaka ba parliament aba NUP ebusoga bamwita Mudyobole government emututte mu kooti ne bamuchaji nga babadde bamuwamba nga bamubuzaawo ne leero bamuproduces mu kooti nga bamuvunaana okupracticing military drills. Omusango gwe bavunanye Mudyobole omwana omusogo webusoga gwe bamubulanye olwaleero mu kooti nga babadde bamubuza nga bamuwamba nti to practice military drills mubamusanga sinyaba kukitegeera mubamusanga adrilinga nga ayagala kwefaananyiriza abasirikale. You have to be exposed daily. Twabagamba nti ebiseera wali eri NUP bakwata ababaka nga tonnajjako bano ba Eddie Mutwe be bajjeemu enjala era ne tubuuza nti ddala Museveni tulaba ne gurupu z'abantu bo nga mugenda mu kyaki z'abalokole nga mubeere eyo nga bafamire bamwe mbu balokole nnyo nga baliko Mwoyo Mutukuvu baliko rabababa mbu nga baliko Mwoyo Mutukuvu eyo naye baliko ki Mwoyo Mutukuvu nga bali mu machachi gabalokole nga bali na boogera nnimi boogera mu nnimi rabababa nobuuza nti naye ddala bano balimu obwakatonda n'okwata omwana wa muno nga Eddie Mutwe n'omugjamu enjala n'omusibya empingu enkeera ne mwefuula mbu muli balokole mwetwala mu church. Which kind of God is that you mock? Do you think every Ugandan is a fool? Mbumwe mulowooza mwatuuka mu bwakatonda mu ba Eddie Mutwe n'omusuza mu mazzi fe full week mu mazzi nga bamusuza ne bamugjamu enjala. Walabye ku mikolo gya Eddie Mutwe Eddie Mutwe alabye is a Ugandan alabye amabwa gonna bamugirisiza enjegere mbu bano balaga amaanyi ge balina ku bannansi. Your time will come. Bino byonna bye mukola bajja kubayiga kamuddukire China gye muguza amayumba kamuddukire Dubai gye muzimba za apartments za mwempitirivu kamuddukire what they will look for you at whatever day. It may not be now but days will come for you. Omusajja ngali wali akankana yenna tokyalinga yenna kakati eno obemikono mugisalako mugisaleko nagamba obemikono muna Uganda mwene mujja ne mumuyisa bwe mutyo mbumukeera nkyana bano bannammwe be mugira ekiweebwayo bannammwe bwe mwakompromising edda be tutyakyategeera mbunamwe muli balokole mbwera mugenda mu machachi mbune mutandika kwogera Mwoyo Mutukuvu rababababa era
sekekeke kumbe mutudde ku butemu obuyitirivu ennyo nabo boogera ennimi ezo nnimi ze boogera eyo ze mbayitako ku makyaki gaababa sekekeke nga bali eyo baliko mwoyo mutukuvu mbw abalinnyeko mbu boogera mu nnimi naye ebikola byanjaba ng'ebikola bye bakola wali edi mutwe mumuyita mugwira gwe mukwata ne mumujjako ennyama eyo yonna mwe mulowooza nti because you hold guns you have power forever Mwami Museveni ririnda dango oli muzadde n'abantu bobenda bamwefuula muganda wange olaba ebigambo bya muganda we Sali Musale byayogedde age bajja kuteminga Genosale rather General Muhoozi ebigambo bya Sali Musale si byaffe mwogera mwe muteekewo monakye yamwe mutemule muwambe mukolo olukaalikali mukole buli kyolo sofu kyonna kiriwo kubanga kati bino omukolo olabikola ng'ate mu Nakaseke waffe mu Luweero gye yalwanira era nafudde enseko olunaku lwajjo nabadde nsoma olupapula lwa Bukedde olupapula lwa gavumenti nga Museveni akyadde Nakaseke naye ng'alambula ekiraalo ekirimu akabizza akamu ng'ate kasajja mbwa alambula simanyi PDM akabijja akamu akasajja nga kali mu kiraalo mbwa alambula okugaga abantu batuuse ebyo byoyogedde Faruku Kirunda munabuli wa president totubuulira abo totubuulira who's he mwogezi wa president kati go oleta kajajata kumbaka parliament ayogere ki nika nkusomere byayogedde wano agambe honorable Tamaguzi gwe tunula olupapula lwa government olwabukedde wajjo page eyokuna olabe kuba olumu mugane gatogera byabwere olabe Museveni nga agenze Nakaseke gye alwanya ne Luweero ng'alambula ekiraalo kiri mwaka mu ku program ya government egaggawaza nga kiri kamunga ate kasajja mokalizirati mu abantu bafuwano mu Buganda mutuse to that extent abali nangente abalunda nga bali abagaga omusajja komona aba mocking omusajja omukulu n'otambula nga toswala n'ogenda nti president azze wano okulambula akabijja akasajja akamu akali mu kiralo kabizi jukidde ebigambo bya Kyagulanyi byayogera ebigambo ebibiri ebyo tebirinva ku mutima ku basajja mmwe abakyawagira abasajja bano but you see mbadde nkubulira response ya Faruku Kirunda ku bigambo yetaga ayogere ki honorable Tamaguzi is free to choose a political party of his preference buli job bwe ya choosing ogendeyo nze yasooka kumala kuwandika mawulire gyali but no one has the right to demonize the political choices of other free atani gwe tuganya okukyuka nti mwabawagira abasajja bano anti oli waddembo okuwagira awandiika ebyo nakugamba ali ku mulimu gwe gwa lumonde naga on his excellence asobola okgenda ebusogo oyo n'atunulira abasoga embeera gye balimu oyo be bagobye ku nnyanja be bakuba emigga enkya n'eggulo be batutteko ettaka lyabwe kati kankusomere omuzindalo gwe teguliiko kankusomere wano kakana on his excellence the president's PDM tours accountability for any funds used is done with the appropriate organs of government and not on podiums or social media. I challenge Honorable Tamaguzi to prove the 2 billion Uganda shillings spending he talked about. Most leaders attacking the president's tours have failed to mobilize their people for wealth creation and feel threatened by his touch with the previously neglected populace that are seeing new light with the PDM. Mulemereddwa okunga abantu okola obugagga mutya bwe mula president ngazze okutongoza obubizi tebiriyo bagenze ne bakula ebipande byange byonna abo abasajja byonna ne babyonoona ekiro nga bawerekerwa akamaje. What kind of shame is that? Waliwo omusajja omu wa boda simanyi bamuyita Kikozi wawali ku boda stage na Nakaseke simagiyita Kayembe ng'atambula n'abasirikale nga bipande byange byonna babyonoona mwe mubeera muti eyo ne mulowooza nti you are powerful ntosobola n'okgenda ne waddula elected member of parliament n'ogenda n'oyonoona ekipande kye posta ye gye yateekoteka mu ssente mbu Museveni agenda kujja mbu simanyi taagala kulaba ku bipande by'abalutamaguzi ng'olowooza ffe tumuyise kati nze bwe ngenda Museveni gyazaalibwa eyo gyagamba gyava erwakitula nsobola okgenda n'ennyonoona posters ze nga gyeziri. What kind of barbarism is that? Obwongo ng'olaba oli akulinako obukyayi n'atuuka n'okwasaayasa ekipande kyo nga toliiwo just kifaananyi akisanzeeyo mu kitundu kyo gy'okiikirira ng'omubaka wa palamenti naye nga bakutya
Bwalaba ku kipande kirala kimukanga alaba empologoma eyimiridde mu kkubo lye. Kakati abo tetubaddamu naye nkugambye bwe mubanga mugamba nti mumobilizinga mwalabye Nakaseke gye mwalwanira mwalabye Luweero mbuono omukyala Simayiba ya Lupo mbwawandikira Lutamaguzi mbugwenga omukuba kulembeze b'omu kitundu tukuyita oweeye ebirowoozo Museveni agenda kuba wano nze sikyaba mu mokalizeze excuse me waganyo gendo kwaye sisobola genda musaki mokalize oli president w'eggwanga. Uganda is 63 years old. Museveni has been in power 40 years. 63 minus 40 years ogenda otunulire byatukoledde mu 40 years. Wazizo okubeera ku mukolo ka wachi. Nze ngenda mu mokalezo. Bakuyise. I cannot. Ya Lupo yatuwandi yampandikide. Obeereyo. Embeereyo nganchimayo. Oli CEO wa ggwanga. CEO mu biki. Yaliko ebibala. US bibala byebiki. So waganyo no. Ebibala tobyogerako byogere. Okwatako bikwate. Gwalola bye Mwami Museveni nga agenda eri gyagamba java mu Western Uganda ng'atongoza obulaalo bw'embizi ng'aka akalaalo k'embizi ke walabye kalimu akabizi akamu akasajja. Kuba bano bakirunda balina okubyogera gwe mulimu gwabwe. They are paid to dance according to their tunes. Tasobola kuva gye walwanira after 40 years ng'okomawo nga bakutwa mu maka ga Nakayenga nga mulimu akabizi kamu mu kiraalo. Kamu akasajja kabadde kamu nkugambye olupapula lwa government bwembandu wayiriza lusobola okuntwala mu mbuga olupapula lwa Bukedde eyafulumye olunaku lwajjo ku lwokusatu page eyokuna olupapula lwa government nga mulimu akabizi kamu mu kiraalo era wabeera wano ali okumpi asobola okugakuleetera ku baana amawulire ngalaba buli lunaku bagakugire mu store bagakulage. Oba muntu oyo teyayina katika oba PDM afunyeko ompita mu meeting za mu mpandikira eri MP nzije kuki olaba kabize which kind of mockery is that fete tunatuka wao abantu bambavuza abamu bagwa mwesubi balina okujja babeerewo bambi mwabamala mwesubi kiki kye tukyalina wano naddala mu Buganda Museveni kyatambula n'okiraba konti kye tufunye wabadagala president ajena Kaseke kulambula ati simugana ne bwe muba mujje temujja kuono bipande byange byonna ne mubiyuzayuza nga bwerekebwako amaje no ngamba kino ekyokulambula lambula ebibyo sikugana n'abo bennyini kadwa kyakunyiziza oba yalabya akabizi nti kamu tekyanyiziza ne nakyogeddeko ne ngamba omukulembeze w'eggwanga you use 2 billion shillings 2 billion no gendo olambula akabizi akamu akali mu kirale wa Nakayenga kebera mu Bukedde wajjo Faruku yake toina proof ku kebera anti nkugambye spending ya 2 billion uzi Faruku Kirunda akola ngani deputy press secretary wa president amanyi expenditures zetuisa mu parliament we spend 2 billions ku president every day buli womulabemo kazitambudde every day 2 billion ziba zigenze. Just Mr. Faruku Kirunda is a sycophant. What could you have said? Is paid to do that? Ne walabe ekituufu ayagala kukiga gendo omugambe wakebeddeko mu lupapula lwa government olwa Bukedde olwajjo nange I challenge you nti bwosanga munga yabadde alambula mafactory Luweero bw'oba yabadde aggulawo nguudo Luweero mu Nakaseke bw'aba yabadde aggulawo masomero Luweero mu Nakaseke bw'aba yabadde aggulawo businesses in Luweero Nakaseke nanga also challenge you je walwanira after 40 years Uganda 63 years old the man has been in power 40 years 63 minus 40 years ogendo labe byatukoledde yabadde alambula PDM eriwa yeriwa published development model nze yango girabako practically nenkugulira emifaliso nenjikuwa walabye yamalwaliro ge baggulawo eyo you have failed to mobilize people to create mobilize how I do buwonchaza wano waliwo kyazizaako olunaku nesi mobilizing abantu kukola anti mutya president bwajja ebibalemye mutya akabakati agenda bikola abantu byebiriwa kugaggawaza abantu byebiriwa mbulira you are impoverishing people. In fact Kirunda soko demu odeyo ewamwe idinda obone ebikado muna before you pray the psychophancy role idinda obona abantu babagobye kunanda kunanda idinda what we used to call the most industrialized city of East Africa ojibone wetunula esawa dino muna before you pray the role of psychophancy idinda
obone obwavu obuluma abasoga muna nga tonaide eno Kampala kufuwa mulere muna mbokoba okobye n'olusoga mbokoba PDM mbu yayamba abantu bonna mu Uganda PDM eyambye abantu idaka ebusoga muno obone idaka ebusoga irayo ebusoga leka kutyama wano mu Kampala oli ebisiiko tandika okukoba mbu buli muna Uganda ali bulungi kubanga iwe oli mukulya bisiike wano e Kampala idaka ebusoga obereke eyo otyame eyo mwezi mulamba tudda kubona muna okobera Faruku Kirundo oyo aire yuko ebusoga idaka ebusoga obone obwavu obuli eyo mu basoga abasoga ba kwinanda babafumulayo government yabakobera balime ebikado babirima ne making sure they don't get good prices for bikado nze nasomera idinde esesi na jiko nga tusome idinda nga batukobera Jinja was one of the most industrialized cities of the region. Today the Jinja oda kubona ghost city ejude mu bakirunda bangi bali eyo bakoba bukobi bali kuludo okidi ekyo muna nga tona ideno kukoba byoli mukukoba ebe kodo oli mukulya munawulire kati ekyo njikobede njogere kakati n'olwekyo we have our pain. Do you know how much trillions of money we spend on government programs? When you go to the ground, do you see any progress? The teachers are doing badly, including these soldiers. I am not a soldier, but I'm happy to see a well-doing soldier. The teachers go tolina what centers ogenda kusasula abasomesa aba arts n'aba science obadingisa nayo lina centers owa Pineti 800 billions for Pineti. Who's Pineti? Who's an investor? Gwogambye tolina centers ogenda kuteeka kati gwolowooze waffe batuwa sente meka as a district na Kasekeza PDM. Nkugambe nti Pineti bamwa 800 billions. Ze bagenda bamutera mu budget. Ne kati mu budget mwali. Kakati simanyi naffe batutera wow. I think it is a name, just a name. It's a name. Enrique Pineti. I think it is a name. Kati abantu bafa abamu batuse ku extent etulowozesa nti ffenna tulina kusiriwala tuwagire buli kibi ekigenda maaso. The country Uganda has never been a property of Museveni and his group. This is the Republic of Uganda. They are here and they will go given a time T. Era kyovola baffe tetugwamu maanyi. Gwokimanyi nti Museveni bwe yajja wano ng'akyali wa people power yatambulanga ne ku street ze Kampala ng'abonga. Nga yakajja mu 86 97 9 yali wa people power. People power ye yamuleeta. President Museveni yali wa people power. Ye people power ye yamuleeta. Era kyovola banti kati atya nnyo bw'alaba aba people power nga batudde ku kitebe kyabwe ekya national platform ekavule ayiwa w'amagye n'omubuuza nti ate wano waliwo abayeekera ntimba atya. N'omubuuza wano waliwo ali amuli nti n'asanga abakuze parade n'agamba ekyo nakyo eyo nayo tukibalanga military drill. So people power yabaaki yalina. Anti gye yaliko kakati ne bw'aba ayita mu Kampala amakubo gonna bagaggala paka ng'atuuse gy'asula. Yatambula ku nguudo bw'ati. Ng'atambula ng'abonga n'okubonga. Olwaleero ne bw'ajja gy'alaga basooka kusayikawo magye. Nga bwe nkugambye nti ku kitebe ky'NUP ataddewo buli kika ky'amagye ky'omanyi ng'ogyeko SFC tulinawo NFC tulinawo KFC tulinawo ZFC ebyo byonna biri wali bikuuma ba NUP biri ku kitebe ky'NUP kinakyo ekiriyo tulinayo SFC tulinayo NFC tulinayo KFC tulinayo ZFC ebyo byonna ebitere egundi tulinayo IFC OFC EFC byonna biri awo bikuuma Kyagulanyi n'aba NUP. But these are civilians with a registered political party constitutionally. Naye eno nga bakuteeka mu biboozi ne KFC KFC byonna we ziri awo sigambe neye
Radio 4 Mumakago kumulimu gwo na wonna wuli Radio Ulukumina Matogo Radio 4 Ensusuzi Radio 4 ensonsozi chikumu satonyeza wasatu ne chikumi katonyeza msam Radio 7 irakari ya beji kurubo mkama kavaliga message nzirabe wano zita kuzira msafutano mkaga 0M2505 0M25 mkaga 0M2505 0M25 mkaga 0M2505 amanyago nejo sinzidde nga bulijjo tobyerabira abintereko nja kubeera mbitamu okusinzira ku kadde bujekanaaba kakoze 0M25 mkaga 0M2505 andine Ombaka Lutamaguzi Semakula wana Kasika South ava mu kibiina kya National Unity Platform akwongera okuwuliziganya naye embeera nga bwetambula ndi wanti honorable mwogezi olusoga mwogezi olusoga akubya alwidi. Okay, good. Njaga tuveeyo honorable. Maybe mu bufu bwe bumu baddoegana ku mawulire nalabye eggulire lyerimu erya Daily Monitor olunaku lwajjo ngali kubyo mutwe minister w'ebyamawulire Chris Baryomunsi Honorable Chris Baryomunsi na responding na alyogerako na aliteekawo wano nga gamba nti robadde limuntu eringe yasuse we yandikomye bakubye omutwe guno gwolaba ogulaba omutwe gugamba goodbye rule of law till we meet again. What's wrong with that? Mubufunze enfuga y'amateeka twagiziise kati ye bali omunsi omusubira kukola ki naye mkugamba eggulire olifunye eryabukedde Museveni ngale na Kaseke omwana alimpadde wanne alikuwadde olirabye mu soft copy olirabye awo ntunula awo wetegereze omuganda wange Vincent Senior Vincent Senior nkulamusizaako otunulire PDM waffe nga balutamaguzi kubanga ba Vincent litubadde tutambula nga butusanga abaana ba chapati tubayamba abaana ba boda boda tubayamba wikeeri ewedde nali ekapeeke na luvulobo manyiwo kubanga goli munabuleme nempita abaana basika chapati buli mwana nga mwakatoniza chapati meka katonize ngano 2 n'akadomola kalita 10 akabutto nga situnayo ngenda kikola bwento systematically bwengenda kikola ye PDM twagamba Museveni tibobo oli serious dala ngo yagala kugaggawaza banansi ngojjeko bino bano bebakulimba abakujimba limbambo olina kyokola gendo okole olira programu je mwali mutandise operation werese creation things were tangible nga balime mwanyi kubanga ne wakubadde mwalimu emivuyo gyamu mu operation werese creation naye walingayo abamu kye bafuna abakasolinga babawa nokime kutiazo kubafa ojjukira mu parliament emabega keri naffe twafunanga kasoli testify that nga bakuwayo tani 2 olumu tani emu temukyafuna ate tukyafuna mbu sente baseeka mu PDM ng'enkoko bafuna in fact nze waliwo omulundi gumu omukulu omu yampita nangamba Honorable Lutamaguzi under PDM under operation werese creation tukuwaddeyo enkoko emitwalo 4 nendireyinga bulemu yali yange nendireyinga baba wanga ombaka yampako lumu enkoko 15 evuddeko nendireyinga nze personally nendireyinga ogenda okujja kakati bw'oba omanyi nti oyagala okugaggawaza banansi really ng'olina omutima ng'omutima gwo gukimanyi nti ozze kugaggawaza banansi nga teweerimba nga tozze jasi kubateeka mu siyaasa okola ebintu ebiri practical omuntu n'omugamba nti nzize okugaggawaza in reality nga ddala ozze mugaggawaza nga tozze kumugumaaza era kyenkugambye nti abagabanga emwanyi bazifuna abayagalanga ensigo ze ebimererezi by'emiyembe babifuna naye si bino kubanga ffe olwaleero ogenda n'otuuka eyo nti mukulu gy'otambula gw'olaba abantu bagagga mukulu gy'otambula naddala mu kitundu ekyakufuula kikyoli watuuseeyo olina ky'osobola okulaga emyaka 40 ky'okoledde abantu beyo ng'oggyeko obubinja bw'abantu be muleeta mu mabaasi ne beegabira ettaka lyeyo abantu be mubafuula bamasiikiini mwabajja mu bitundu byabwe ate ne batandika okubeegayirira okubeerawo ku ttaka ly'abajjajja baabwe nga kwe mubafugira nenkugamba nti nze siri part of operation werese creation but under operation werese creation bebagabiranga obusigo bw'ebikajjo babufunanga abamu bebagabiranga
ebimera byemwanyi babifunanga abamu but at least you could see something newakubadde kyali kitono naye I am still tracing you have put trillions of money the PDM and not seeing it era tosobola kutusuffocating kubanga no sente siza mu 7 sente za gwanga sente siza mu 7 era tamanyina jeziva sente za gwanga sente za muwa musolo people pay taxes nange mpo musolo nakubulirako emabege y'abasajja bano basanyawo business zange 2 namba business yange mu yalimu worth 800 million ne bazisanyawo that's a topic John Ajigala but to pay taxes ono omusajja abamu abalya mu 7 mu ngalo balowooza mu sente za PDM za mu 7 even mu 7 is a survivor on taxpayers money just like we members of parliament we are survivors on taxpayers money ero lunaku webukeera abawibo omusolo nga tebasasudde nga batugamba sente za mwezadire yinza okugendayo ku musaala kubanga abawibo omusolo tebakoze eki tebasasudde nali agadde nnyo nga mu 7 gyatambula alaga ebintu ebitegeerekeka bannansi laga abantu amakubo laga abantu amalwaliro laga abantu safe water amazzi aganywebwako laga abantu ngolaba projects ezo zitambula negwe nogenda mu kayumba kakabijja akamu ngokoseza bilioni 2 nga kolaga waliko imiridde mu tent ngate kawerekeddwako nakogerera kirunda mba omuzungu bwajja nansanga nga ndi part of that touring nga nango ntuzijja wali ngo ntadde mu siyasa kuba bana abasajja basoma ekintu kino bakisomesezanga kyankwanzi kye bayita siyasa asobola okujjawo n'asanga Namagoye n'amugamba ono muzungu mwennyini awedde emirimu ne batandika okubagamba mumuyita ono muzungu naye nga gwe ng'omusajja omukulu nga tosobola kwekuba mu mutima nti omusajja Uganda erina emyaka 63 afuzeeko emyaka 40 banne abafugira mu myaka emitono ennyo baleka ebintu ebisinga byaliwo biyitirivu nga n'ebisinga bya abitunze n'abisaanyawo oba ebirala abiwadde banne babyeddiza ng'ettaka lyonna lyolaba kati erya gavumenti lyonna bali mu kulyeddiza so n'olwekyo mutubaleemu naffe nti tutegeera ate temukyasuminganga nti olw'okuba mulina emmundu nti mujja kutemula buli muntu nti buli muntu mumulowooze sente ajja kutambulira ku bunkenke tukimanya amakomera gajjudde bangi bakyatemulwa bangi bakyawambibwa but we are still marching on as credible soldiers of the country okyulidde sebo nkugambye mudi obolo omusogo omwene bamusanga abuukabuukamu ne bamukwata leero bamulese mu kooti nga bamuvunaana mbu yali akola military duriru bamuvunaanye mu kooti olwaleero mudi obolo omusoga mwene ng'ono musoga mwene munne kirunda ali mu kukoba mbu ebintu bitambula musoga munne gwe bava naye ebusoga kuba wano tamanyi gye bava bagoberera tamanyi gye bava na gye balaga musoga munne mudi obole bamutadde mu kooti ne bamugamba mbu bamusanga akola military duriru Zamaje. Okay, well. Eyaje bujja sebo n'amasomero bagenda kukakwatanga bagawamba abaana nga bakusanga muri ku parade nga baga muri ku military duriru. Okay. Nga muri ku PE. Twali agadde amaanyi ago ge mukozesa okutambuza mu PDM. Ge mumalako mu 7 buli lunaku 2 billion mu transport. Ezo agamanyi gali badde gavayo nga mugateeka kuje tuyita minimum wage bill in parliament nga mugateeka ku nfuna y'omusomesa nga mugateeka ku nfuna y'omusawo nga mugateeka ku nfuna y'omukuuma ddembe oba musirikale w'amagye oba wa police oba wa prisons nga mugateeka ku balimi nze ate abo kuba tebansanzeyo nakaseke naali bagaye mujje mulabe omulimi kyakola omulimi tatambulira mu convoy zino ze batambuliramu bonna embuto zibali eno ziringa zandizaala bonna dola zibali mu nsawo ne passport zabo. What do you move with the passport ng'oli mu ggwanga lyo ng'omanyi oli safe? Most of them were with their passports. Yes, of course, sebo gwolowooza agamawulire ngajjawa nabo batambula mu ggwanga naye buli omu kyakeera ku makya kuba na passport ye mu nsawo otambula mu ggwanga. Why are you scared? Why are you moving your passport? Kyebali badde batambula nakyo be bakugu kati kankwe mu 7 singa yabadde ayagala okulaga bannansi otambula na kati ojali njayita mu PDM tour bitundu byabalimi owulira sebo those are agriculture related areas yali badde atambula n'abakugu mu by'obulimi
owulira sebo nga mukugu mu ebirimi mu by'emmwanyi abakugu abalimi mu by'ebitooke abakugu abalimi mu bya muwogo abakugu abalunzi mu by'embizi abakugu abalunzi mu by'ente ng'olulimi olwogerebwako eyo lwa bya bulimi kubanga ye namulidde nga bamugamba nti sebo ewaffe nga tetulabayo ku kolasi wawulidde kyeyabagambye kuba kino oyinza okulowooza nti kyange nga Lutamaguzi yabagambye mu kolasi gwe mwogerako tusooka kulwanyisa bwavu si kolasi ndowooza amuwulidde kubanga ebyo bwe mulimu gy'abakirunda n'omubuuza mutusooka kulwanyisa bwavu munaye ne bamusaba municipality owulira municipality kino ekya municipality nange nzikanya naye nkiwagira ekyo ekyobutaziteekawo kubanga administrative units zino zonna zogenza oteekawo mu ggwanga nga muguumaaza abantu bulijjo okoma okuteekawo bu district obungi bu constituency bu services gyeyongera okubeera eri abantu nego kimanyi nti ne bu district obumwe bateekawo ne bu city bwe bateekawo ne bu municipality tebulinawo ne we butuula waliwo ke nalaba eyo mu kyalo nga katawuni council naye nga katuula wansi wa muyembe va ku yebutalangwe balina ogiteekawo mugundi wansi w'omuyembe naye nkugamba eno wansi w'omuyembe n'omubuuza are you really a leader kubanga omukulembeze you take a lead si buli kye bakusaba nti okiwaayo kati yabadde wane Tololo n'atemaatema akatundu bu district nga abutemaatema on tribal lines. You are agitating for East African unity or community, but in your country abantu ogenda obatematemamu obulere for your own advantage. Why? Era kye navudde nagamba nti gwe bw'obanga oli weeruweero ng'olimu kubatambula ne Museveni mu gye bayita Buganda tour eruweero ng'ekirowoozo kye kyakututeyo kusaba municipality mu kifo ky'okusaba ekkubo mu kifo ky'okusaba eddwaliro mu kifo ky'okusaba tractor bino byenkubuulya byolina okumanya mu kifo ky'okusaba nti ebitundu ebirala byonna tulabayo amafactory nefe wano eruweero lwaki tuteerawo factory y'ennaanasi tuteerewo factory y'emichungwa factory y'emiyembe olide sebo ne kati oyinza okwekanga nga abasajja abakulu natunulidde naddulinga y'omu kubakuba mu ngalo ne ngamba ow'obusaka ne ngamba nti kituufu omusajja ono ne babajooga ne bakoma yeye wamwe ne babawo obusoda wali badde muzeyi nadduli tokyakuba mu ngalo mu mbeera abasajja bano gye bakuyisizaamu ne gy'ofaanana ebyo wali birekedde bakirunda abakyanoonya ekyokulya siggwe muzeeyi nadduli nakulabye ng'okuba mu ngalo nennyamira ne ngamba nti be bano abaganda be twalinawo ab'ekinaana bwe babanga be baliwo mu kinaana kituufu tufaanane nga bwe tufaanana mu budde buno naye bwe tuba tetwerwanyeeko ffe abaliwo mu budde buno tuli mu kabiga k'amaanyi. So Museveni bwe yali badde atambula abamutambulirako kati leero ali bamunaanika gyayisa abakulembeze ba Greater Luweero balisoose kujja na programu nti owaaye bwe wali tonnawamba ggwanga lineno gye wava naye otulazeewo kakinga tulaba akayumba k'embizi ke wagenzeemu akalimu embizi ennume emu okulambula emyaka 40 nga giyise Obote bwe yali alambulanga ewaffe Nakaseke yalambulanga Nakaseke General Hospital era sebo gye tukyalinawo n'olwaleero olwaleero genda kese mutola bambulensi ke yatuwa akamotoka kali wali ku bijinji nali nsaba endala omufere omu n'ayogera mbu tulina ambulensi essemuto genda olabe ennaku ezo omukyalo omu yafanga bamunoonyeza ambulensi essemuto ng'ebuze kali wali akamotoka ku bijinji kakati gwatambula ne Museveni nga yakugamba yennyini ssente nga naawe ssente toziraba physically wali eri practically toziraba ng'oggyeko ziyimbirya kubanga nze abantu bewaffe wakana bagamba nti tompita ng'omugagga kubanga olaba tulina emwanyi kuba tulina ovakado ennaku ezo twatunda loole y'ovakado omusajja omu ne mugamba twala loole y'ovakado yatuleetera emitwalo 28 waliwo factory y'ovakado eri ng'ogenda ekatale ka mmese omanyiyo ekapeeka factory egula ovakado omwana ne mugamba mugende nga mugira bireme kufa ne batwalayo kaloole ko ovakado bandeetera emitwalo 28 ne nejjusa nnyo ne ngamba obashinga namuwadde embizi ne zimulya ez'okumulirwano kubanga dati zimokale kati ebyo twali badde twogerako nti Yesu okomyewo ene waakufuula ki gye tuli ne bw'ogenda ewammwe mu Western Uganda olambula buyumba bwa mbizi bw'ogenda mu Western Uganda olambula buyumba bwa mbizi era bw'ogenda oggulawo nga kana akayumba k'embizi ke nalabye oggulawo mu lupapula lwa Bukedde ku peegi ey'okuna olunaku lwajjo olwokusatu
kakati ebyo tubigamba bategeera kubanga luli twaliranga olugero ffe ng'Abaganda nti obukadde maki nene tujjukira nti n'abasiru bakaddiwa okaddiwa n'obusiru n'okaddiwa n'obusiru bwe omuntu osobola okukaddiwa n'obusiru bwo oli n'akuttira omwana n'akuwa miliyoni 10 n'okuba mu ngalo kubanga wakaddiwa n'obusiru bwo nedde tukugambye engero zaffe mu Buganda tugenda tuzikyusaamu anti kyengamba njogaye bino mubigamba balina magezi okabategeera tubigamba balina magezi bino tubigamba balina magezi mweka abategeera nkwegadde bw'oba tolina magezi towuliriza programu yange eno programu y'abalina magezi kubanga tubadde nga tugera engero zaffe mu Buganda nti obukadde maki ne tugenzo kizuula nti n'abasiru bakaddiwa n'ava muto n'akaddiwa ate n'abalere tugenda okukizuula nti bukadde magezi nga ne mu buto yagalina tewali akulimba nti osobola ofuna obugezi mu bukadde nga mu buto tewabulira n'olwekyo zino pulogulaamu gavumenti ze yali badde etambulamu nga naffe tuzeenyumirizaamu zali badde zikwata ku muntu wa wansi ebyobulimi tufunyeyoko ku valayate z'ebika bya muwogo mwaba ab'Ennamulonge ab'Ekawanda mutambula ne pulezidenti ng'atambula owulira sebo gwaba ministry ya ba yunura mutambula ne pulezidenti ntambula ne mulaba amakubo agali obubi nga nekkubo eritwala minisita Muyingo enkuba bwe kusanga eri bamunanika tosobola kuyitawo okujjako ng'ofunyeyo abasindika ku motokayo nete kikwekangisa nga Honorable Muyingo y'omu ku babadde bakuba mu ngalo ne Nadduli teke ya Rebecca Senge tulaba nti zaali za ba brain power bali ba brain power naita kati parliament yaffe kungu ewuguddwa nnyo omusimbi gwa ssente omusimbi guwugudde nnyo ba MP gaffe ndagala Lutamaguzi akubeko toti mu parliament ezo NRC yawa Pakabulo Ayume ne Rebecca wale nnyo anya hala amanya go sebo nejo sinzide amanya go nejo sinzide mugana yes mukuru amanya nejo sinzide amanya Julius bukomero wano mwebale tuwereza Tamaguzi oyo muramusizaako nnyo naddala musajja w'amaanyi nupefunye musajja w'amaanyi nnyo kakati olaba abasajja abo olaba bye boogera nti biki muvumenti eno tugikooye n'ekyokola naffe tetukirina olaba yali agamba nti Kisoro alina obululu Kisoro olaba yawangula yali wa gundi wa opposition nakuba Kabaje Roza Kalulu Kisoro data nange kumande zoiro nyakaduka Kyagulanyi kinaba kibeerewo munonga sebo oba abanya Hello amanya bampita Sata Saliba Entebbe akati nebaza nnyo Honorable Lutamaguzi oyo okujja okubeerako ku Radio 4 naye seba agendeko alabe ku nguudo zaabwe atwale ne Museveni bazitereeze enguudo hala Radio 4 esebo kulamusizaako nnyo bwana Adam Okungu era programu tugituntudde wano mu Gombola Nakawa Kampala ono ye Sendawula John Lennon oli wano Embuya omuwagizi wa National Unity Platform NUP nze ku nsonga nga nze Sendawula ow'Embuya abaana Lutamaguzi bamusizaako nnyo okutangaza ebigambo binyere eggwanga lyaffe Uganda nze banoosanaku olw'ejjo n'abadde bali ku kkooti y'e Nakawa anaku olw'ejjo nga balese Kanokiza Besigye ne Lutale n'omulala oli omusajja naye mu maaso ga kkooti y'e Nakawa awo emmotoka drone yazze nga ngiraba neekwata abasajja babiri neebasambasamba mu bitundu by'ekyama ne baleeka ne bakuba mulanga nga poliisi weeri amagye weegali jaati weeri abasajja abasajja abo kuseemu ayo Embuya kyamazeemu nnyama baana batasikyabangu kyantiisiza nnyo okuba nti mu maaso ga kkooti y'eggwanga Uganda e Nakawa kkooti wano neetwala abasajja babiri neebatwala mu misana tukuma ensi yonna eraba polisi nga bagamba muyambe abantu abo nga polisi befudde bali ku masimu gaabwe befudde bize nnyo kibinyo bambi sebo Alo anje kungu wasibye otya mukulu ndi bulungi munnaye bampita Lutago Mwandi eno Kyengera
Kati mbadde mbuuza n'okuba omwami Lutamaguzi naye Lutamaguzi agenda n'agamba ngu yagende ya Amerika n'asangayo obajwifu bagende ngo nabo babayita b'Amerika naye mumbuulize yawulira nga bagamba ngo obajwifu bajja kubazaayo nga ateekako kino ky'okugamba ky'obusosoze kyali kibagamba ati ngu wano abali mu bukulembeze ekiseera kyatuuka babazeeyo gye baava abo bajwifu bwe yasanga Abamerika ngo bo bagamba nabo bajja bazaayo ate n'ekirala agamba nti simanyi ng'omupulezidenti nga bataddeko ekintu kya munashi kino kintu eyakitandika kintu bwe yajja n'awamba n'ateekako engoma wano yo nga wambye alina egyava kyolaba eno si buli wakutte owambira ddala era na Museveni bw'aba afugire ddala awambe nga bwe kintu kubanga kintu eyakitandika n'ajja n'awamba wano nakati engoma ye tukyagifukamira sebo tukyagivunamira kale munnaye ndowooza tukanfuneyo omu sembayo okay sigenda kwongere kankoma onagambye radio fomu webale kuweereza Ssennyonjo Mathias Ebuloba ngamba omukulu oyo nti balekeraawo okwebuzaabuza nti baali mu struggle okay nga mukulu Adam thanks for serving the nation but I would like to tell Honorable Lutamaguzi nti ebibi bya taata si mwana yalina okubisavinga because if the father is making a mistake doesn't mean that even children believe in them okay webale nnyo Miiro ali Ntebe onaga JB Nakasozi Honorable Lutamaguzi ayoge wadenze wandese mu DP ne yoga then onagamba wano webale kutuweereza Paul Mulo egayaza nakwera Honorable mulamusiza nnyo yebale kugula maaso ku kyeba abadde batamanyi pozera yebale kwegata ku NUP Adam thanks for the show kulamusiza alinda likalinda message nagisomye onagamba wano Adam kwetuli tuwuliriza nze Bwire Michael Ekisenyi Prime Agro anagamba why twako wakati fente za tata Abdul Karim bazirya wamu ne Muzeyi Kasigwa kutane Masindi naye tata yakoma kutendereza nga bawangudde Adam webale nze ziwa Joseph Sagazi nambula buyiko kwetuli ne government ekole byonna byeyagala naye yerabidde nti buli kintu ku nsi eno kirina ekiseera kyakyo ku nsi alonagamba Kungu and Lutamaguzi Charles Paida an MP who voted yes on that bill few will return in the 12th parliament. Thanks for the show Adam and the Honorable Lutamaguzi Patrick from Barara Masindi. Somebody said the opposition are not supposed to compete between each other. Let them first save our country because the country is not there. Thanks very much for the program. I'm listening to you. I love Honorable Lutamaguzi Makula so much. I'm Julius in Masindi. Uganda tujirekere Museveni ne family ye Katonda yamba. Uganda edebeka ebala zinga. Okay. Kungu oluo chichiche mwabadde musubira mu babaka bamwe. Okay. Okay kale bali tubalinze Daudi namwano ekibundayire jinja. Okay. Anagaba hello Kungu, sorry for interference but I thought no way to help but consult you. Okay. Bali nnyo ato nagamba sendawula kale sigenda kwongera kole butusibule kakati njagala kubagamba eneggwanga lyaffe regime bulijje beerawo ne bakajjajjata bukajjajjata obuba buteekeko ku social media ne bubeera okwa nemwe mubuuza okola ki nti omulimu gwe kujjajjata gavumenti naye bwe bulwala kakajjajjata balina kasondera kola bakabeera ku social media nga katembe regime nga kogera kino budata bwe kamusaba bwe kaba kaddayo kanako kalina okukozesa ekkubo era bwe baba embeera bwe benyiga abantu tulina okwasiza wamu lino eggwanga lyaffe teririiko bannyini baalyo buli omu alina okukola ekyo ekimuvunaanyizibwako oba oli munnaddiini kola obuvunaanyizibwabo oba oli mukulembeze mu palamenti kola obuvunaanyizibwabo oba oli mulimi kola obuvunaanyizibwabo ng'ofulumya ebintu ebirina quality kati nze nkugambye mwabawabuzi ba president nze sobola kugenda mu nkiiko zammwe ezo z'abakajjajjata era mukyala alupo nkwegalidde toddangayo n'oweereza message yonna oba ebbaluwa nti tuyita omubaka wa palamenti ava mu kitundu kino tukwegalidde nze awo sinnatuukawo